njagala Kyagulanyi ajje government emukwata alabe nafa aba PFF kye tugenda okukola. Oh yes. Kanso sibula. Oh yes. Bino si bya muntu gamba nti kakali abika. Aba NUP bano bali leze. Baberanga ku musajja. Tukuwagira nze mpulira gumite. Bana bavubuka bakanso mpulira bawoza gumite. Ebyo byadduka no. Wano Dr. Kizza Besigye yasigalawo. Teyadduka. Yasigalawo. Ye gumite ye gumite. Kyeyoleserwa ebiseera ebisinga nti amagezi agaweebwa Kyagulanyi gagenda okumalirizanga oyo yali agamu ate oluusi yasembye nago nga gategamuyamba yadde. Kuba bw'olaba embeera eriwo ku lukwago olwaleero njagala oteeberezeemu singa baali bakutte Kyagulanyi. Laba amaanyi ge baamalira ku mukazi w'ewaka singa baali bakutte kuyenga omuntu olowooza kyandibadde kitya. Kati Kyagulanyi mu bibeero byateekwa okuba kino era yakimanya n'aggamba naga nti ebiseera ebisinga Kyagulanyi gy'alaba nga atudde abamuvuganya ne NRM balabayo bali ku mapeera. Kyalina okumanya nti obusobozi bwa Lulume n'obwa Kyagulanyi bwawukanira ddala. Lulume atandika okwesimba mu 21 Kyagulanyi yeesimba mu 2018 2017 n'alamuza bwa pulezidenti. Ebbanga lyonna Lulume abadde alina ekyokulamuza obwa pulezidenti. Yafuuka political commentator yalaba ensobi z'abalala kale yajja yeesimbewo 2031 ne bamuwagire. Naga nti mbadde nkigamba ko nti obumu ku buzibu obwagwa wano be bantu okulaba Kyagulanyi yava eri n'atuula be baali balina okubeera baalowoozanga nti waabwe. In Uganda, I think Bobi Wine, he has concentrated on building himself more than building an institution that will have a lasting impact. And that's why his absence can easily be felt. But also you must understand, I mean, the truth should be said. Where was Bobi Wine maybe 7-10 years ago? What experience does he have to run the country and to run a political party? He's very popular, he was eloquent, and he easily won following. But is he able to process that following into managerial capabilities? That I think I doubt, and I want to be truthful. I like him, we've met before. We may disagree in the politics, but I don't think he has capacity to process his popularity into, as I said, the managerial capability to run a party, but also to run a country. Semujju mutuufu. Kyagulanyi toyinza butamukwatira wansaalwa. Kyagulanyi toyinza kumwogerako birungi okusinziira ku state n'akati engeri gye yakawanika ak'ebyobufuzi. Nti abantu abanamba esinga yonna yonna baali bamanyi Kyagulanyi azze mwaka gumu agenda ggwa. Era ndowooza lwaki ojjukira nnyo nti Dr. Kizza Besigye yagaana okulangira nti oba agenda kwesimba oba tagenda kwesimbawo paka nga nomination ziwedde. Abaana abasinga baali ab'omu FDC baalinga balina essuubi bagamba dokita alikomawo n'akola surprise yakola mu 2016. Nti Kyagulanyi yajja abalabe abasinga baalina ate bali mu ludda luno luvuganya ne musajja watu naye kennyini omusaasira. Era ekimu ku kisinza okuleetera abaana abo bennyini abali mu byobufuzi okutuuka ensi okubakyawa baagaana okulikogonaizinga Kyagulanyi nti waali. Kubanga njagala kukubuulira nti ebbanga Ssemujju lyamaze mu byobufuzi Diru yali ayimiridde obusimbalala ye ng'omuntu abantu ne bamujajinga olw'experience ye. Oyagala buuza ki? Ebbanga Ssemujju lyamaze mu byobufuzi lyagala lyamazeemu ddi abantu bwe baali bamujajinze ng'ali yekka bwannamunigina nga Kyagulanyi kye yakola. Nga tali nti nno ndi mugongo gwono. Kati njagala kukubuulira nti Kyagulanyi ekintu kye yakola kyali kimu. Yasooka n'agenda mu buli kibiina kya byabufuzi ng'ajja ku bwemupi. Njagala nkulaga okwolesebwa kwe yalina. Yagenda mu DP. N'agenda mu FDC ne bamugamba tubadde tulina candidate. N'agenda mu Jema n'agenda buli wamu bonna n'asooka n'abeetooloola. Oba okitegeera. Kati bwe yabeetooloola bonna nga balaba nti underdog n'ajja n'ameruka we baali tebasuubirira ddala. Yolode yali akimanyi nti asobola okukikola. Naye kati banne kibatawanya kiri kimu nti Ssemujju ye bwe yeeraba alowooza nti akyalina Kyagulanyi bwe yali
nga tanasalako nviiri. Njagala okukakasa nti olunaku lusobola okukya omwana oyo ali emabega wa kamera n'ajja nga ate yali mu Range Rover nga ffe kennyini abaali eno mu maaso tugamba sebo tutwaleko. Nti ebiro bijja n'ebirungo bya njawulo. Ebiro bisobola okujja nga byali bikufevali ng'oyogera ku fulo ya Parliament mu 2011. Ssemunyuka kennyini atunnyonnyole. Okuva we yava mu FDC ye kikyakozewo ekyenjawulo. Ayongera kugwa bugwi. Oba okitegeera kati akoze ekibiina ky'ebyobufuzi. Ekibiina ky'ebyobufuzi abantu babikola. Abantu balina ne SACCO n'ebibiina bya NIGI n'ebitereka ssente buli wiiki. Kubanga ekikoze ekibiina ky'ebyobufuzi kufuna ababaka ba Parliament akwata bukulembeze bwa ggwanga. Ayukulooza kukwata bukulembeze bwa ggwanga. Naye kati yafuuka political commentator yali munnabyabufuzi owaddala yali mainstream politics. Kati baafuuka ba briefcase politicians. Kisanja kyakatandika. Ekyo kye kisingira ddala okubaluma. Because asobola okukola bounce back. Kino njagala kikubuulira. Bannabyabufuzi bonna buli munabyabufuzi agenda okujja nga yeyimba mu Kyagulanyi. Bagenda kusala lye bayita ly'abawesedi talenti. Bagende bwe batyo paka. Nti Kyagulanyi nawe yatuuka balina mulekera bulekezi Katonda yajja omukolako. Obuyinza tebukyali bwabwe bw'abasukka. Omukulu ono azze ayitira ku mukutu gwe ogwa X okwogera obubaka obusokasoka oba okusimasima sako n'okusomooza oba n'okubadala wamu n'okulengeza abo batakanya nabo mu ndowooza sako n'okubatiisatiisa era omusasi waffe kagezeeko okukuyisa mu bitonotono bitukuŋŋaanyiza. A few moments later. Okusooka okuvumirira ekyokuba nti amagye kati gefudde poliisi mu Uganda. Ffe tetulina buzibu bw'obaawo omu ku ffe ateeberezebwa nti yazizza omusango tusaba akolebweko ng'amateeka bwe gakola ki bwe galagira. Naye tukitegedde nti kuno tekwabadde kukwata muntu kwabadde kuwamba. Ebifaananyi ebyavuddeyo ffenna bitusuzizza nga tetwebase. In fact ffe tetwamanya Mwami Museveni bwe yagamba nti kino kisanja kya Buteebaka tetwamanya nti agenda tukolako ebyobukambwe tubulwe otulo nga bwe twasuze eggulu. Tulabidde awo nga kyagamba nti ekisanja si kyakwebaka nga kati ebikutu kyebaka tusula ku bunkenke olw'ebyo ebitukolwako kati ng'ekyatukoleddwako eggulo ebifaananyi ebivoola munnaffe ebiri mu mawulire gamba ebintu bino n'okubyogerako tetwagala bituluma. In fact eyakikoze bw'aba yabadde ayagala kutulumya twagala kumubuulira nti mutuufu twalumiddwa. Bw'aba yabadde ayagala tuwulire pain twagala kumugamba nti sebo twagiwulidde era tubadde tukusaba otusaasire okomaawo. Ekisinga okuba nga kyayagala kiri kimu. Ayagala kubanga yasetinga pace n'agenda ne narrative ng'ekifaananyi yakisiiga. N'agamba nti mu byobufuzi sente oyinza okuba nazo nga nkulu naye tuulu esinga okuba ennene mu byobufuzi mawulire. Kyagulanyi mu kujja ono yajja n'agakwata gonna n'agezza. Nga ne woba oyagala ne woba toyagala yegge mawulire ate nga naye akola agage. Kati emu ku media outlets ezivudde ku mugendo etekwa kuba NTV oba Nation Group. Lwaki? Nti bo bwe basiga ekifaananyi nga bwe kirina okuba. Walabye olunaku lwajja wabaddewo shemu eya NBS yali eŋŋanzi wano naye ng'ekulaga n'ekyalo kwago tekyogerako. Ekulaga eyogera ku appointments n'enkyukakyuka eziri mu PLU. Oba okitegeera kati NTV tetambula ku script ya Jeno. Banga, if I was him, I would pick a phone. Okubirega Shumba. Okay, anyway. Okitegeera. Nali mubuuzizza. So genda muwandikira. Yes, ngenda muwandikira. Ngenda munnyonnyola. Kati ngenda muwandikira nga CDF. Ngenda muwandikira nga CDF. Kati simuwandikira nga chairman wange. Era kyali chairman. No, kuba sikyali mukulembeze mu PLU. Ne uli member. Ate ndi member wa PLU. No, ndi member wa PLU. You get it? No, kugambye ngenda muwandikira nga CDF. You get it? Ngenda muwandikira nga CDF. Okay. Previously, by early morning today, but the national vice chairperson wa PLU mu Buganda. Yes, Central Region. Position yange agiwadde Kiryowa Kiwanuka. Genze. Kati simuwandikira nga wa PLU. Muwandikira as a Ugandan nga ne explaininga ebigambo ebyo nabyogerera wera ddi.
omutegeze nti olunaku lwali terusobola kukyaga Shuma n'afuuka Secretary General wa PLU kyali tekisobola kulabikako okitegeera agenda kusigala nga muwagizi ate n'obuzibu obulala bwalina buli bumu nti anyooka mangu kuba yeeganje dda Piero Yura tagirimu siri member anyooka mangu owotyango badde okiikirira mu Buganda ate nga toli member anyooka mangu bakomye kadi mwene UP n'ogivaamu so oluusi ensonga ezimu bwe zibaawo n'amawulire olina okugeewala ate nyagamba kino badde nga kigamba emirundi mingi nti si buli nsonga ebaawo ng'oba ekkwatako olina okugyogerako waliwo olw'olina okuzeewala ova mu mawulire naye alina okuddayo akimanyi nti nno yazanya abadde azanya kalakita yeri gye ngambye ey'abamyulu oba ey'abapatise bakutikka omugugu tomanyi kirimu naye nga bagambye gukwate ogutwalire Gerard kamera naye oyinza n'okusanga musajja naye Gerard alina gwongerayo naye tamanyi kirimu okitegeera kati yeyo embeera eriwo ssebo kati ebyokuwandiika ebbaluwa binaamutaasaako egyo migere gya ndogo yeefa kuba yagambye bakwata akatambike kuba ogambye effect ya Gashumba yesebo eviridde ddala eri ku ngeri gye yandolingamu ishu ya Muganga mu ishu ya Muganga omwo mwayingiramu akatambika M23 ne kasaturatinga nalabyeko basajja mivulenga naye akareactingako like no one took it in a positive way regardless of wow gyoli kubanga ekintu yaddayogerako tekisosolanga kizze tekisobola gamba n'omuwagizi waffe ono simu kubonaabona kuba kubonaabona waliwamu kati ne General n'awandika n'agamba ajja mwetaaga amunnyonnyole kati yagamba ensonga ezo yazinnyonnyola dda ne ziggwa myaka 3 emabega omusango guvunda kinjagala okubuulira nti ekimu ku bitawaanya wano olwaleero lwaki abantu bajja ne bakola statement netavaayo mulala kubawabula oba kuboogererako n'abagamba nti wano muba mubula ekyo bakiyita alarm call suppression nti abantu abandi badde nga ab'ensonga mu budde bandivuddeyo okuwabula bano abalala teri aboogerako kati gyenkoma okubanga nze teri ampabula ngenda tuuka ekiseera ndowooze nti buli kyenfulumya kituufu gweobuze lwaki Gashumba ku olwo statement eyo bagireka netabayo yadde agyogerako lwaki bagireese kati kati bwe buzibu bwe balina ate bwe wasanga mu mbeera eyo bwetyo nga tekyali abawabula ekizibu kiggwawo ne kibalya lumu mwenna mwena ne mugenda nanti oyinza okubanga buli we bakula wabula omuliro gwoziza ne bagamba oyo nantabuulirirwa ate eyo si nsonga nkulu eyo si nsonga nnungi mu bulamu kiwa nti Kyagulanyi emu ku bisinga omufuula eby'amaanyi tomanya naddirwa ali munafu kuba n'oluusi akuleka n'atayogera n'atakuddiza naye gwe buli nsonga gye bakwogeddeko n'ogamba nti ogenda kugizza na muliro ogikeerako ku makya naye oba okyali waka live ogikolera mu kinaabiro kiba tekigenda kuyamba oyogera ne bakudda mu nsonga nga katukulabe kati abantu batuka ne bakulekerera ne bagamba katumulinde kyobola nti vidiyo n'agamba yagikola 2023 naye ku olwo teri yamunyega yadde okujja okumuwabula naye bakulaga ate gye bakozeseza omukuba olwaleero. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tuba updates ez'enjawulo analysis ez'omulembe of course tuline professor okubeera nga temera mu nsonga ezikoze amawulire oba ezikyakola amawulire okusinziira mu ango ye nga waabirabye nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products nga muno muli Lugave Herbal Cough and Flu Syrup gwe wenna atawaanyizibwa ekifuba ssenyiga miro gikusiiwa ebiseera bya nfuufu so ojja kuba weetaaga Lugave oyo kuyambako mu mbeera emu oba endala kubanga lino eddagala lyakakasibwa bulungi okubeera nga likozesebwa mu ggwanga ne National Drug Authority. Lisangibwa mu supermarkets, pharmacies, clinics
wamu ne batunda ebintu bya bannayuganda ow'ekifaananyi ssenyiga Lugave Herbal Cough and Flu Syrup. Ow'olubuto gwe lutawaanya bloating, ulcer, heartburn, ogenda kuba okozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup yegenda okuyamba okutereza ku mbeera ezo zonna ng'otawaanyizibwa engeri ya ulcer. Haji Yasin Kiza musomi wa dduwa gwalina ebikutawaanya nawe osobola omukubirako ku ssimu gyolaba wansi awo asobola okusomera ku dduwa. Professor soko buze kuba kulaba abayizi bo oba abalabi bo bategeere nti sebo era nkuzizza buli lwakusatu twalupatana okubeera nga professor aba alindiriddwa. Sebo abatulaba n'abatuwuliriza twongera kubasima busimi ba sebo ne bannyabo abeerekereza ne muwayo budde bwabonala programu yaffe n'eŋŋanzi buli wiiki. Sebo ne twongera okwebaza abantu abagezaako kutukwatira ku programu eno ffe okubaawo. Nina mukwano gwange bamuyita Madamu Farida Salye Bungereza awo. Waliwo omukulu abaana ba leero, omukulu Jagwe, oyo sijja kukowa mwebaza buli lunaku. Waliwo Nantongo Grace, waliwo Mary Abori, n'empango B600 ayakali California awo. Emikwano gyaffe abalala bettakoonyeeko be twerabidde. Waliwo omukulu Focus UK ali Bungereza awo. Waliwo omukulu Lule ali naye mu Amerika awo. N'emikwano gyaffe abalala bangi okwetoloola ensi. Sebo era sigenda kukoma awo. Mukono tolinaayo mukwano gwo. Ani bale nkyagamba Sebo sigenda kukoma awo. Sanja kalisita akakubye kali international. Sebo sigenda kukoma awo. Njaga otumira ku bantu baffe abeesiimye ab'Enkonjero Town Council. Abantu ba Buyikwe South Constituency ne Buyikwe District ng'awamu. N'emikwano gyange bonna ne musajja wange muyita Damba William. Wa Mukono. Kaddu John Michael. Ne wabaawo Nyombi David. Abakulu balekera awo. Tutegedde Oliroko and International. Kikuba left right and center Sebo. Anyway, Professor. Yes Sebo. Ensonga ozirabye. Yes Sebo. Waliwo ensonga za Lukwago. Waliwo ensonga za Piero y'okukola enkyukakyuka. Waliwo ensonga katugambe za Lukwago zitwaliddemu bingi. Ze ziyinza okuba nga zivuze time eno. Katutandikire ku kiri current. Eggwanga liri mu kutya. Essaawa yonna bw'oteegendereza drone eyinza okkulya. Mu mbeera yonna togiyita wabula gwe senga otagalatagala drone eba ekulidde. Kati eggulire litambula lya NTV. Omuduumizi w'amagye General Muhoozi Lugaba yeefuddemu mu kukozesa obuyinza bwe okunyigiriza abalala n'okukola egimu ku mirimu gye mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka. Tuzzeeyo emabega okukuŋŋaanya ebimu ku ebyo by'azaakola mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka bw'ogeraageranya n'essemateeka wamu n'etteeka lya UPDF erimu esomagulire weeri kyalimu nga CDF naye n'engeri gye kirina okutambuzibwamu. Omukulu ono azze ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa X okwogera obubaka obusokasoka obw'okusimaasima ssaako n'okusoomooza. Awo we tuli. Yes Sebo. Akatambi ako nga wookalabye. Nga bajja banokolayo General MK byazaakola. Yes Sebo. Era buli omu n'agamba NTV eri gumiti oba amawulire gatyo galina okuba. Era embeera eno gye tulimu ey'okutya ey'okweraliikirira kye kiyinza okukolebwa ebitongole ng'ebyamawulire oba bannaddiini institutions ez'enjawulo. Kuba ku X kugenza okukeera ku makya nga bagamba waliwo emikutu egigenda okuggalwawo ate X eyo kasita eyogera kaba kaweddemu. Zibeera just saawa busaawa. Kati kyenjagala okubula kiri kimu. Amawulire gonna agasinga gabadde geetoolola nnyo ku Lukwago ne General Muhoozi. Naye njagala kino okitegeera olwaleero. Ddamu emabega osooke weebuuze lwaki yakoze ekyo. Ekyokubiri lwaki ebiriwo bigenda bwe bityo mu maaso. Ekyokusatu timing. Bintu bisatu bigera beera bikulu nnyo mu discussion y'olwaleero.
nti Machiavelli yagamba nti Swanzu yagamba mu The Art of War nti bw'ova Kampala ng'ojja wano we tuli mu kkubo n'otasanga muntu yenna toyinza kubeera mugezi gwe weka kubanga oli mu kkubo oba okitegeera ke bagamba oba ovuga ng'olina gy'olaga nga tolaba avaayo kitegeeza waliyo ekizibu n'ekirala nti singa oba otambula yali ani yakoogera Sanzu yawandiika akatabo kayita The Art of War nga kagamba kati Machiavelli yawandiika The Prince naye mu Art of War era Sanzu agamba nti singa oba otambula ng'onaatera okutuuka ku muti nga kuliko omuyembe gw'oyagala naye ebinyonyi ebibaddeko ne bibuukako byonna lumu ne bivaako oba musiru ogenda ku muti ogwo olina okusooka oddeyo ozuule ki ekireetedde ebinyonyi bino okubuukako byonna lumu ne bidduka oba okitegeera kati amawulire gano gonna lwe gatambula era nakuwalira nnyo baanalisiti b'ennaku zino ssebo nti abantu abamu beetaaga ensonga babe nga bazirabira ddala paka mu busomyo badde nga nkigamba nnyo nti ebaayo amawulire emabega w'amawulire nti oluvannyuma lwa Anita Amongo okunafuyizibwa nti Jeno Muhoozi ne banne mu kkuba Anita Amongo tebaakuba Anita Amongo baakuba abakulembeze abava mu Teeso Nakyoli ne bakubiramu n'Obukatuliki kuba Anita Amongo ye muntu yekka yatwala abaana be ne babatizibwa Paapa okitegedde kye ŋŋamba ye muntu yekka wano ufaina tandika nzo okutegeera we mbadde nga ngoberera bulungi abaana be abatwala abalongo be babatizibwa Paapa yennyini nyini kati mukwata ku ono automatically yali akutene ku Vatican ati kati nkubuuliro jja kitegeera ne Rongo Rwani ensonga endala yino kati mukumaliriza oli yabadde alina okufunayo omulala Saddaaka nga ye ya Lukwago wano bwe yakwata ku Lukwago oba okutte ku Mmengo oba okutte ne ku Busiraamu ndowooza okitegeera kye ŋŋamba okitegeera oba okutte ekobali okutte ne kuki ne ku Basiraamu nkuzaayo ke mabega mu nkwata gye yakwata mu gundi Eddi Mutwe ye teyagala Eddi Mutwe ng'omuntu passe yali ayagala kusiiga kafaananyi eri baana bafuutu soja baali batambula ku Kyagulanyi ti nammwe gwe ndiddamu okukwata ngenda mukola ng'ono okitegedde nti kati mukukwata ku Lukwago ekyamazima nti Lukwago wali lusobola okukya ne bagenda ne bamukwata ewe nga teri ategedde ddeyo weebuuze nti weewa kye bamukozeko kyabadde kigenda kubeera kibi lwaki bakkirizzaawo abo amawulire nga bamutwala bwe toddamu ku kyebuuza era abantu byagambye webeera bagoba abantu mu ntobazi oba nga bakola bino abani biki planning abamawulire babakuba emiggo mizibu mu kukwata Lukwago abamawulire nabo babadde nga abasirikale nga bakola bonna kati ng'eddembe liri bodde nosoma akatabo ka Naume Kireini bakayita The Shock Doctrine nti abantu obainsiringamu otya fiya n'otandika ng'ojja obatema mpola mpola oba okitegeera kubanga tewali nsonga yabadde ekkiriza bannamawulire wa Lukwago ng'ate oluusi obagobayo ku balala kino njagala kikulaga nti Jeno Muhoozi okuva basalawo nti yeyawule ku kitaawe atandise naye okuzimba obwakabaka obubwe naye nga abuzimbi ne brandinga gye brandinga yakuliyetinga fiya mu bantu bakira shock doctrine kati olina okumanya nti bw'akwata kuwona aba ategeeza ki era nze kubala kwange okusinga kwendowooza nti bwana amala ono wakati olaba nti kubanga ekyakwasiza Lukwago kiri kimu nti mu region eno eya Buganda oba okitegeera nti bw'ova ku Kyagulanyi aliwo ayinza okuddirira ayinza kuba Lukwago yadde baamukuba mu kalulu kaki kobwa meeya kati baanoonyaayo yanoonya ye mu kubala kwe n'agamba nti ani gwe nnyinza okuleeta abeeko ng'ekyokulabirako ng'abalala nga Kyagulanyi alemeddwa okuba ekyokulabirako ye beyalinga eyo eriwo kuba ono yabaddewo ye beyalinga eriwo kyekifaananyi ekikulu naye tebayinza kugaa nti alina ekyamaanyi nnyo ate nekirala kyensuubira nti gye bina bigenda bya unfolding maaso eyo kuba ekya developing story oyinza okwekanga nga mutaagala kuswala naye kennyini nnyini amutadde ku fayiro yaani ya Kizza Besigye okitegedde Lukwago oba okutte ku Buganda oba okutte ku Basiraamu oba okutte ku Basiraamu n'ekirala ngenda kerabira nti
teberezaamu nti lwaki Lukwago lwakwatibwa lwe bakola enkyukakyuka mu PLU. Kati okwagala okuza abasiraamu abanafu b'okutegeera emitima yagenda mu PLU n'alonda Secretary General nga musiraamu. Olwaliro njagala oyiga ebyobufuzi. Empiki za shock doctrine nga ate zo ziba mpiki nnyo. Kati ebyobufuzi bwatwe babizannya nti bajja ne bagoba mu Lubigi oba okitegeera ne bajja ne bateekawo omusajja omugaga n'agamba nti mbawadde poloti emiti 4 baze ku mitima gyammwe ne bagoba mu Lubigi Nabbanja n'ajja n'emmere n'agamba ngenda ba buli omu kilo 2 ez'akawunga kilo 2 ez'omunnyo ne 5 ez'akawunga naye nga ni Lusense omunnyo gwali gusinze okuba omungi emmere oli n'akwata kilo 2 za munnyo n'abawa 5 za kawunga. Kati abatalina bwongo aga batuwadde kilo 2 ez'omunnyo kilo 5 zaki naye nga Lusense yaba ayongera kuba nafuya nagezaako kuza ku mitima gyamwe gy'abuntu. Kati gwe ddayo otunuulire dotsi ozigatti lwaki lwe bakwata ku ono ate balonda eri omulala nga ki enkyukakyuka mu PLU zijja eno Lukwago akwatibwa amawulire geekuba tulina okwogera ku nkyukakyuka za PLU naye tulina okwogera ku Lukwago. In a long run Lukwago overshadowed enkyukakyuka era abasambagala mu nkyukakyuka bali ndowooza bali omu bababiri Kabanda ne Gashumba be bakyasambagala mu nkyukakyuka. Naye nekyo ojja kunjijjukiza ekyo kunnyonnyola. Kati sooka tudde wali ku NTV nti ekisinga okubanga kyayagala kiri kimu ayagala kubanga yasetinga pace n'agenda ne narrative ng'ekifaananyi yakisiiga n'agamba nti mu byobufuzi sente oyinza okuba nazo nga nkulu naye tuulu esinga okuba ennene mu byobufuzi mawulire. Kyagulanyi mu kujjawo n'ejja n'agakwata gonna n'agezza nga ne woba oyagala ne woba toyagala yegge mawulire ate nga naye akola agage. Kati emu ku media outlets ezivudde ku mugendo etekwa kuba NTV oba Nation Group. Lwaki? Nti bo basiga ekifaananyi nga bwe kirina okuba. Walabye olunaku lwajjo abaddewo shemu eya NBS yali eŋŋanzi wano naye ng'ekulaga n'ekyalukwago tekyogerako. Ekulaga eyogera ku appointments n'enkyukakyuka eziri mu PLU. Oba okitegeera. Kati NTV tetambula ku script ya Jeno. Naye si yasoose njagala kukubuulira nti ebiseera bingi abakulembeze kasaba bajja mu buyinza atuuka ekiseera nga ayagala abe kamala byonna nga buli kimu yakiteekamu omukono gwo nga buli kimu yakimala. Oba okitegeera nti Mobutu bw'ajja myaka gye7 yajja n'agaana amawulire gonna n'agagoba nga story n'arwaninga mukyala we yasooka ogisankishoninga Babira Dawa bamuyitanga Babira Dawa. Oba okitegeera genda bugenze Nicaragua omusajja bamuyitanga Manuel Noriega. Oba okitegeera nti gwe buli kyoyagala nga amawulire galina okukola ki Nicaragua bamuyitanga Daniel Ortega gwe buli kimu kyoyagala gwe no kisankishoninga naye beerabira kimu nti bw'oba ogenda va mu buyinza oluusi nga bakutwala. Omusajja yasinga okunsesa yali mu gundi mu ewa Yahya Jammeh Adama yali Yahya Jammeh Adama Barrow ng'amuwangudde Yahya Jammeh wa Gambia kati Adama Barrow bw'amuwangula akalulu yagezaako kakwatamu ne kagaana naye yali yagoba bannamawulire bonna mu nsi naye kasaba bamutuuza ku kisenge ng'ali mu nju banaatera omukwata ate mu ku interview yasooka okukola yagamba nti ayita international media gyebeewo baleme mukola buzibu kati ekitegeeza babeerawo nga bamanyi omugaso gw'amawulire. Ekira kyenjagala okukubula kiri kimu nti ebikolwa bino weebiti Jena agenda kumala bbanga ki ng'abikola era abifunamu ki. Kino kyolina okukyebuuza kubanga ye asazeewo naye brandinga nga omuntu akwata abantu n'ekifuba. Oba okitegeera atambulidde ku shock doctrine nayo style ya politics kano n'okuddayo weebuuze nti kino agenda kukifunamu ki. Kimwongera maanyi kyakubiri kimwongera kitiibwa kyakusatu kireka wa taata we. Anti kati katono nnyo kubanga Jeno Museveni ebbanga lyonna enjiri gye yatambuzanga yagambanga nti abantu ba bulijjo baddukanga ku poliisi ne bagamba nti ow'amagye wuno kantwale mu abapoliisi muli babbi. Ne obulamu gye bugenze butambulira ebbanga lyonna ate kyeyoleserwa tunti kati era omuntu adduka ab'amagye kati agenda ku poliisi. Oba okitegeera kati
ebiseera ebisinga abaana babakulembeze okwetoloola ensi yonna yonna abakulembeze abamu oluusi mwana tubanyiiga nakwata abaana be n'abateeka mu kkomera mu myaka gwa 1989 Saddam Hussein yakwata mutabani we Kuse Hussein yali asse food tester we musajja we yalina bodyguard we ng'omusajja we yasenga okkomba ku mmere yoyo yagitesitinga kati bagendeyo okusanyukamu ono musajja yalina akakazi ono n'akeegombo n'agaana okkamu kati ono olw'okubaleka yali atamidde ng'anyweddemu n'amukuba amasasi agamuttirawo ono wiiki ewera talaba musajja we yakwata ey'okubiri agenda okubuuza bamugamba mutabani wo yamukwata n'amukola ki food tester wa Saddam Hussein yamukwata n'amutta Saddam yakwata mutabani we n'amuteeka mu kkomera Kuse okumala emyaka 3 sebo no mulimu gwa food tester si mulimu mwangu kuba food tester w'omukulembeze kitegeeza obukyayi bwonna obuba ku mukulembeze busookera ku ggwe bwekiri era obulamu bwo bwe bulamu bwe kati kinjagala okubula kiri kimu nti ate bwodda ku ekyo nti abakulembeze ebiseera ebisinga kasabalwawo naggamba nti buli mukulembeze aba ne food tester abasinga ate oba teweesiga bafumbi kati kankubule ebintu bingi ebigira kugwe okubeera omukulembeze oba okubeera ng'oli namba 1 oba oli topu tugaye kati nga mu byobukulembeze bino abakulembeze bangi bafuna n'abantu ababafaanana dabo bebayita bode dabo addeyo n'abanoonya n'afuna abamufaanana tegeeza obukulembeze si bwangu obukulembeze si bwangu naggamba nti okuyingira mu kye bayita statecraft bintu bingi byoba ogenda okukola era abanenya ne bagamba mu General Museveni baadvisor alina bangi abadvisor weetaaga abo naye ekibigirako nti bakola mulimu ki kubanga abawo wano bo weesanga nga agamba nti maze emyaka 5 simulaba kakitegeeza talina mulimu gwakola kati kyenjagala okunyonyola kiri kimu nti abakulembeze olusi beesanga mu mbeera ng'abaana baabwe naye ng'ate babanyiizizza oba okitegeera naye nti family weesanga nga family divided erimu ebiwayi bibiri bw'ogenda ewa mu Equatorial Guinea Theodoro Ngwema alina muwala we yatuuka ekiseera n'ayawukana ku kitaawe n'agamba taata mukulu wange kuba mutabani we kati ye prime minister mukulu wange akwata abantu n'abatta muwala we n'agenda direct n'atandika n'okufundinga opposition ezo si ntalo za family ziba ziyingidde mu government waliwo omuntu watuuka n'alaba amazima waliwo omuntu watuuka n'alaba amazima oba okitegeera Joseph Stalin na muwala we bamuyitanga Tivesirana yatuuka ekiseera n'asala n'ava ku kitaawe n'agenda ku ludda oluvuganya wano mu Uganda tebayinza ki Fidel Castro muwala we omukulu Aliana Fernandez yadduka n'ava ewaabwe n'agenda mu America yasooka kuwangangukira mu Spain yagenda nga tourist olwamala n'adda mu America kati ne mu famire yennyini ebeefuga abantu abamu batuuka ne balaba nga waliwo ebitagenda bulungi naye kati olina kwebuuza nti solution ku bino ebeera ki wanjagala kubula nti abantu bonna abali mu kulembeza olwo kangambe nga General Museveni ate okuba asomye ebitabo byonna asomye engeri banne gye baagenda toyinza gamba nti General Museveni wabeera mu biseera bye eby'eddembe asoma butabo bwa nnunda ya nkoko zibiika zitya amaggi asoma kuwakisa nti embuzi baziwakisa batya tabisoma ebyo yabimala dda asoma ku butya bwenyweza buyinza na butya obuyinza buyinza okumva mu ngalo andi kati olaba oŋambye shock doctrine yesebo shock doctrine eno mu kulowooza kwange esobola okubeera ekolera General Museveni etya before these years zino ezisembyeyo emabega walingawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwali yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu kuba ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo mu transition nga nabo balaba baagala okubeera wali mu kifo kya President Museveni kati awo General MK najja nayemirirawo nga standby generator eyo njogera yonna ya changes mwene ale mu biki yonna neefa neggwawo
bwe tujja kati nga bwe kiri tulaba opposition oba n'abantu bonna abandi ku ludda oluvuganya bazzeeyo baddukira ewa General Museveni bamugamba sebo tuyambe gwasobola okutugambira ku General kati bamuggyeko pressure y'okumujja mu buyinza ne bagamba tuyambe otutereereza embeera awo shock doctrine ne batekoze kuba kati wobuuza olaba lwe bagambanga okusanga ow'amagye okusanga owa poliisi osanga ow'amagye kati omuntu agamba okusanga ow'amagye nsanga owa poliisi kati olaba bonna bano mu opposition abaalinga bagamba General Museveni agende kati ate bamuyita atereeze embeera kati kyenjagala awo kiba tekikoze kyenjagala okubulira katono nnyo nti waliwo ekiseera kisobola otuuka omuzadde n'atandika okutya omwana ekiseera kituuka omuzadde n'atandika okutya omwana boddeyo n'osoma mu sayansi bakiyita epiphobia oba omuzadde n'atandika okutya ki omwana nti ebiseera ebisinga omwana osobola omuteekawo n'omwana buli facilities naye n'akola ekintu nawe kyotasuubira kubanga nze ekintambuza obwonge buli lunaku kiri kimu nti mu kutulugunya kuno abantu General Museveni yakyagala kuba ye newe yakikola nga yakisanitizinganga oluusi ne yeegaana naye gwe teberezaamu oli n'akwata oli n'amuteeka n'amukuba ekifaananyi ng'alina mu pampa naye n'akiteeka ku kati wuliriza n'ekirala kyenjagala okubuulira kiri kimu nti nalinga omu yali ku adawutinga nti akawunti si ya General Muhoozi naye simanyi oba naye akimanyi gyakoma okubanga akawunti eyo ereeta amawulire ag'enkyukakyuka mu PLU ate ereeta na bino kati yaggwereyo ddala okulaga nti akawunti yiye okitegedde kwali yakolanga amawulire ago gokka kati kyenjagala okubula kiri kimu nti kino kigenda kukoma ddi kubanga bw'obeera mu mbeera eyo bwetyo okuleetinga kye bayita hypervigilance kategeeza ki nti abantu batuuka ne baguba waje bayita battered woman syndrome omukazi atuuka ngozeewa kanaga era ne wanaakoma wagenda kunkuba ye ntaasa ki kanyendere ddala okitegera kati abantu bagenda tuuka ekiseera bagube okimanyi nti embeera bweti bwerina okutambula edda waalingawo owa red top omu ng'asirisa akatale kati w'otaleeta tata ya red top abantu basigala boogera naye dda nga bagamba wabireetala omu afuga ekyalo ng'era tubatya nnyo ha red top ezze kikaba kaweddemu kati just drone yeeriwo kati kyenjagala okuwula kiri kimu nti buddeyo n'osoma ebyafaayo byonna gye badde byetoololera abakulembeze ab'amaanyi oluusi aba baluddeko besanga mu mbeera ng'ate oluusi abaana bafuusikidde ekizibu oba okitegeera oba oluusi abaana enneeyisa gye beeyisaamu ate bo si gye baali basuubira mu mwaka gwa 18 waliwo obwakabaka bwa Roma ebiseera bye bayitanga ebya Pax Romana waliwo omu in fact gwe bagamba ye kabaka omu yasembayo okubeera owa Roma Marcus Aurelius ye yagunjaawo ensomesa ya stoic philosophy Marcus Aurelius afuga okuva mwaka gwa 20 paka mwaka gwa 1981 kati atuuka ekiseera akaddiwa yasikira mutanda bamuyitanga Commodus naye Commodus buli kye yakola era ye kabaka yasembayo paka obwakabaka bwa Roma ne bugwa Patinax agenda okujja kumujjeko oluvannyuma lw'emyaka nga 3 obwakabaka yali abusudde nga mukambwe nnyo mukambwe ekimenya amateeka abatamuwagira abakwata ne babatemaatema wali eri ne bakola bwe kye baagala ng'atunula bw'ati obukambwe nnyo si bulungi mu kukuuma obukulembeze si bulungi ng'North Korea gye buli kati byanjawulo omukulembeze basobola okuba nga bakutya naye respect nenakyo support gye nagamba nkulu nnyo respect nenakyo support gye nagamba eyo yebeera nkulu nnyo nagamba nti ebiseera ebisinga kingawo nagamba nti eggwanga gundi likuze naye ng'obugagga buli mu bantu 1,000 bokka kati awo ensi eba tekuze okula kw'ensi kulina n'okufaanana n'abantu baayo abagibaamu nagamba nti wano olaba omukulembeze nagamba nti Uganda tuli mu middle income status naye nga ku mukolo gwagendeddeko kwayogeredde ebyo ate bafumbye emmere ate abantu bagirwanira kati omuntu ali middle income status tasobola kulwanira mukyere na kafika nnyama kamu oba okitegedde kuba omuntu ali middle income status aba asobola ofuna miliyoni 2 n'okwambuka omwaka ng'amagoba kati
asobola waliko nyonyonde kafuna milioni 2 tasobola ate kulwana kano kafika mmere kitegeeza goba werimba gwe ng'omuntu kati amukulembeza abantu okutya tekimala abantu bakwagale obo kitegeera okay kati okwatibwa kwa Lukwago nti byabufuzi ebigezaako okuzanyibwa 1 okuliyetinga fear mu bantu 2 okugezaako okulaba nti egundi ezisalawo ez'amaanyi mu Uganda zinafuyizibwa buli omu n'aziraga nti nze ndi waggulu waazo nga bwe nkugambye nti ensonga eyanafuyisa gundi Anita Amongo Mukatuliki Avakyoli na Teso lijjo niyo ne bagizingira wamu kati baade balina okukwatayo omulala ono Lukwago ava mu basiraamu ava mu Central ava mu bannamateeka kati kyensuubira nti ne mu Western bagenda funayo gwe bakwatira muyise mu mbeera y'emu kuolabye shock doctrine kuolabye ne mu majje kye babadde bakola ebbanga lyonna ne mu majje kye bakola bangi babakwata gye bali eyo tebaddangamu nakuwulirwa kati embeera bwetyo bwegenda okutambula paka nekye njagala okubula kiri kyemu nti amaanyi agateekebwa ku bannansi bwe gatyo teri gye gaali gawangudde okutulugunya okw'ekika bwe kuto teri gye kwali kuwangudde era ebiseera ebisinga ogenda okwetolawo okuddayo okusoma ebyafaayo n'okukola ki ogenda okulaba ng'eyakola ebyo ate oluusi ensibula gy'asibula toyinza na kugitegeera kubanga waliwo ebintu ebimu nga byangu nnyo toyinza kubanga oyagala kutta mmese ate n'ogireetera lole yanku oba okitegeera oba osusiza nekubulira nti Lukwago kuba nekwolwo lwennyininyini yali agenda mu kkooti naye bandi musanze obusanzi ng'agenda mu kkooti ne bamuteeka mu ddwo ne bamutwala notakuliyetingawo impression ye yekanga oba okitegeera nti amawulire agakigenderako goyinza okuba ogafunyemu akaddako naye in a long run ani ekira kyenjagala okubulira ekiri wano olwaleero simanyi oba wakyegendereza nti Beriti bagenda mu domo sejje bayita dormance Beriti tebakyavaayo kwogera oba okitegeera tebakyavaayo kukola ki tebakyavaayo kwogera kati ate ekyo kibi nnyo mu nsi kibi nnyo mu nsi Beriti buli bagenda under coma oba okitegeera naye nga tebakyasobola kuvaayo kwogera ku nsonga ziri serious oba olina obuzibu obw'amaanyi koddayo weebuuze nti buli gwe batunuzaamu kamera ennaku zino Beriti bali wakawa we bazingidde bwati emikono oba bo balina kye balaba gwe kyotannaba kulaba kati nabo bali awo mu mbeera eyo bwetyo kati gwe tosobola kivugira kino nomanya nti yes kisobola okuwa temporary win naye in the long run kirina side effects nyingi kuggwe ng'omuntu nti ebyobufuzi byo bizimbidde ku kanga ate nga mayina asokanga General Muhoozi akyalina bingi byasobola okukola wano alina budget esinga obunene eya military ne bwajawuzaamu wakati n'agamba nti nkedde buli tawuni ngizimbamu hospital era asobola naye lwaki akyuzinga side eno ate oba okitegeera kati kino kiwa okuyiga bannabyabufuzi abasinga nti ekiseera kituuse bave mu byokwetematemamu bogererwamu ng'ekitole kubanga kino kigenda kikula kyatandikiranga ku baana ba Nuupu nga bebatwala ng'abantu bagamba lisi zemwogera teziriyo teri baana ba Nuupu bakwata kati kikiranise n'okukwata ku baawaka buli omu baamanyi nalabye Muhammad Nsereko ng'avaayo ng'agamba kiba kino kyabadde kigendererwa kutulumya butuufu twalumiddwa era olaba ogambye Beriti basirise naye ate mu Lukwago ndabyeko Beriti nga boogera with a lot of pain naye nga kiri kyogambye nti webatwalanga abaana ba Nuupu nga Beriti tebagamba bafujjo embeera eno bwetambula bweti olunaku lusobola kukya nambanja kennyini ne bamutwala ne bamuwamba olaba wuma nemupiweeyo ate kimala otuuka ku sipiika then kiba kisobola okugenda ku buli muntu kirina ebbanja n'abali mu NRM bennyini bateko bali mu mbeera tebasobola kujja okuvaayo kujogera oba okitegeera kubanga gwe kino kyolaba olwaleero kisobola okukwata owuwo ate n'olumanya okusinga bano naye ebimu ku byendaba ebiriwo kuba poliisi wagiraba nti bagenda ne bawaaba omusango buli wamu ne bagoba ako katiisizza nnyo abantu
Poliisi yaganye okuyingiza omusango. Negamba ffe tetunnabitegeera. N'omwogezi wa poliisi yennyini yagamba nga biri ku live. Omwogezi wa poliisi n'agamba mbuye tannafunayo ggulere lyonna naye waanaalifuna ajja kujja alyogereko. Kitegeeza buli omu ye distance. Kyeki kye nagamba Katumba Wamala oyo kulumba Lwenzo oli eyo. Yagamba nti operation teyakola ki? Teyabimanyako. Gundi bamitanga erweru najja naji owning ate ye. Kati no kikulaga nti beeriti abasinga balaba ekyo noga ekyamazima kino kisusse olwaleero. Oba kitegeera. Naye embala gye badde gamba ebalwe ebyobufuzi wano olwaleero. Nti ku muntu akirabira okumbi ayinza obutakitegeera. Naye ye calculative move. Olunaku wano lugenda kukyaba kwate munnaddiini. Topu yennyini bamukube mu ddoni abule okumala omwezi mulamba. Va kubali abe Masaka nga gwe baakwata. Nga wawano mu Kampala Archbishop Mulamba kigenda kumutuukako. Kuba kijja kikulampolampola kijja tokisuubira kudda mabega. Paka okinaatuuka ku breaking point kigwewo ekyo. Ne kigenda kikulampolampola buli lunaku. Yesebo. Okay. Enkyukakyuka mu PLU. Gashumba teyabadde musanyufu n'akamu. Yesebo. N'enkyukakyuka zonna ezaakoleddwa. Naye ng'enkyukakyuka bwe zityo we zaabadde. Zigenda okujjanga Secretary General Kabanda. Yakakola interview eyatambula weekend namba. Nadda ng'akyusiddwa. Naye already akyali mu system eya PLU woba olaba structure yaabwe wadde takyali kugona. Naye Gashumba ye yanyiize nnyo. Lwaki yanyiize? Takkiririza nti you can serve and move on. Kati kyenkubuulira ebiseera ebisinga olina kuddayo weetegereze nagende nti ebyobufuzi ebizannyibwa mu Uganda wano byewuunyisa. Kati mu science waliwo kye bayita catecholamine surge. Kankuba akatambika. If I was him, I would pick a phone. Ukubire Gashumba. Anyway. Okitegera. Nali mubuuzizza. Yes, ngenda muwandikira. Omunnyonnyola. Ngenda munnyonnyola. Kati ngenda muwandikira nga CDF. Ngenda muwandikira nga CDF. Kati simuwandikira nga chairman wange. Era kyali chairman. No, kuba sikyali mukulembeze mu PLU. Ne oli member. Ate ndi member wa PLU. No, ndi member wa. No, kugambye ngenda muwandikira nga CDF. Okitegeera ku katambi kali aka M23 ke yayogerako. Kati yagamba aliwo abakakozesa okumusaaba ensiro alabika ke kaleese ne changes zino okumutuukako. Kati bw'ogobera events okuva ku muganga Gashumba ne we yandibadde akulira ddwaliro ly'ebutabika yali tawona. Effect ya muganga ye mulidde. Okay. Nti mu mubiri waliwo lwotuuka organ zonna ne zizikira lumu. Multi organ failure. Bakiyita catecholamine surge. Nti embeera mwali okuva ku nsonga za muganga. Ebadde teyinza muleka waggulu. Badde nkugamba nti mu lulimi olusawo bakiyita catecholamine surge. Kate what? Catecholamine surge. Catecholamine surge. Nti otuuka sisimu zonna eziri mu mubiri. Adrenaline nayitirira ne zishatinga down lumu. Kyekyo COVID kye yaleetanga ng'omubiri gu responding. Kati njagala kubuulira nti Kyagulanyi y'omu ku baasinga okikozesa waniino badde nga nkikunnyonnyola emirundi mingi nti bw'obanga oyagala kampani obadde okiraba ebiseera bingi onoonyaayo oluusi abantu abanaatambuza eggulu ne ligenda wala kyobona nti abasinga kampuni ng'Airtel bw'ereeta product empya osanga abaana abambadde bubikini nga bali ku bimotoka waggulu bazina. Naye ate marketing manager tomulabako. Ategeeza kikogezaako okuyisa. Nti onoonya abantu abagenda okukwata attention y'abantu mangu. Naye nga nabo tebamanyi abayimirira ku ziround about. Tebamanyi ki kye beetisse. Kyagulanyi yakikola ba full figure abo babajjo n'abitex. Nti bw'atandika nuupu balowooza nti abagenda fuuka ba secretary general ba vice president. Naye nga mu ggwanga lyawo olabye vice secretary general ng'afaanana full figure. Ggwanga lyawo olabye secretary general ng'ali musali Agashumba. Ggwanga lyawo olabye secretary general w'ekibiina ekyagala okukwata obuyinza ng'ali kusali Akabanda. Kati ebaayo omuntu gwe beetisse ekintu naye nga nentamanyi kye yeetisse
mu luzungu bakiyita patise oba miulu. Lwaleero wasomye ebitabo. Oba okitegeera bakiyita patise oba miulu. Kati bano babadde bakozesebwa nga bapatise oba ba miulu mu Piero yu. Oba okitegeera kubanga tunula be baleese bakiryowa Kiwanuka okuddira mu Franka Gashumba. Franka Gashumba talina wayinza kutuuka kiryowa Kiwanuka naafe olwaleero ne wayita emyaka 4. Gashumba naddayo n'asoma tayinza kwenkana kiryowa Kiwanuka. Level yali nnye. Level yoli kwali. Kitegeeza ono yali awoominga buwoominzi katebe kooli atuuke nga kabuguma. Kati ono General Muhoozi sikupira nyinyi gyakutte akopa ya Kyagulanyi nyinyi yakozesa ng'aleeta gundi. Ebiseera bitonda ng'agitandika tonda walula balubongoya, tonda walula bakatana, tonda walula basennyonyi. Wabula agitandikanga nga ne Kabako naye munene mu kibiina. Ebiseera ebyo nga full figure asalawo n'abatuuka leeti abagamba gweddayo tojja funa allowance. Piero yu ebadde ezimbiddwa nga walaba NUP. Nga we yali NUP kati egende emofinga ekyuka efuuka more serious. Okay. Kati ekyaleetebwa Bagashumba kyekiri kyenkugambye kampuni ng'erina product nereeta abawala abambadde bu bikini bakwata attention y'abantu paka tulina product yeno eyo stage bazisobola gikolera weeks nga 2 neggwawo kampani nemanyibwa toddayo kusanga marketing manager nga alikolawo era okuva olwo Airtel oddamu kugiraba ngeri ku TV eziri serious ngeni TV marketing manager aginnyonnyola tebaddamu kuleeta muwala oli adde ku round about. Eri mu infant stage toyinza kumusanga eri mu infant stage n'oyo omuwala abadde ku round about oyo gwogambye wa bikini tayinza tuka kwendi kwota ze Airtel weri akomeeyo kati ababeerawo mu infant stage kati bano balina kukkiriza nti omulimu gwabwe gwakomaawo kubanga nawe kenyini ne wobeera gwe n'okwata kiryowa Kiwanuka n'okwata ne Franka Gashumba ate n'ekira Franka Gashumba kyatamanya kyali kimu nti tebayinza kufuula akula Piero yo mu Buganda ng'ate gwo championinga eky'Abanyarwanda. Okitegeera kiringa kera kujja ne bagamba nti tukututte mu Airtel ogera fuka managing director. Either abigambye wataba mulalu gwo baako ekizibu. Bagamba nti ekyamazima nsobola okufuuka asikaali naye gye muntu wala sobolayo. Fuuka asikaali. Sobola okufuuka akiri sales person. Anti kale obadde ontadde nnyo wansi ssebo toyinza kunfuula asikaali. Osobola okufuuka asikaali ku lumu controlling mobile money transactions zonna mu ggwanga ssebo. Kakibe ki kasitoba asikaali kubeera oba oyimiridde buyimirizi gwalabyeko akuma banka nga alinamu akawunti owa banka omusanga mu ssako gyasevinga sisobola nedda nina okubeera wali sales person brand ambassador kati leve ezo zendimu. Naye ntegeera kyogezaako okunnyonnyola. Yesebo kati kyenjagala okubuulira ekyo kati n'ekirala kyolina okumanya nti ekibiina kituuse mu stages ekigenda okweyubulira ddala era mu bbanga eryetali lyewala suubirayo amawulire amalala agajja ku ekyo. Okitegeera naye olina kuddayo weebuuze nti ekibiina kyo kibadde kizimbiddwa ku nnono ki. Ekyamazima nti bakigambanga nnyo nti NUP terina ideology naye ne Piero yo ideology yaayo ginoonya n'ekubula anti yeri patriotic mwoyo gwa ggwanga Patriotic League of Uganda ekyo nkikubuulira ebbanga lyonna yongeegamba ezimbiddwa kwa ideology yakwagala ggwanga lyo first. Ekisooka kyebatalina mu bo tebalina buffer effect mu bo. What do you mean? Tewali asobola ku absorvinga shocks ng'ogyeko mukama waabwe. Okitegedde nti Minus Kyagulanyi olwaleero olinawo Lina Zedriga olinawo Ssennyonyi olinawo gundi Lubongoya olinawo Wayiswa basobola okwabuzobinga shocks ezo nga zizze kati bo Minus their boss tewali asobola kwabuzobinga shocks ezo. Kabanda abadde abuzovingako kyobola nti Kabanda kennyini yakigamba nti nze bwe nayogeranga ku Kyagulanyi nga Kyagulanyi ansindikira ani anziramu. Okay, ogezaako kugamba nti nga omuntu oyo alina abasobola omulwanira nga ye takuze namu takwadde nabudde olina okuleetebwa gye bayita League of Equals. Kubera n'omanya nti Lubongoya waayogera Tadongo era ajja kuwogera oba amuddemu. Ne kati ekikyabula wano kiri kimu nti nno tebalina bantu basobola kubafalinga abali mu buffer zone eyo
abagenda okwabsorbinga shocks ziri oche ekirala kyenyinza okubulira nti enzimba gye bazimbyemu ekintu kyabwe bakizimbidde nnyo ku fear mongering okitegeera nti teri bantu bagenda kujja bagoberere nga go bazimbira mu kutya walina okubaawo akadde taata yakubye omwana akomewo ne ka sweet oba ka paani azemitima you create some semblance of happiness in the home omwana gwe wakubye ku ssomero nga alina omusango we yakoze ate simukuleyo kaseeti oze omutima naye kati ekyo kigenda kubaawo ddi tomajja kizwa kiri mu pulaani obudde buli leeti naga nti entamu ewulira muliro gusooka oba okitegeera kati ekyagashumba okunakuwala n'okukola ki naye akimanye nti empisa gye baayisaamu bafuulu figa stage bafuulu figa omuzannyo gwe baazannye eno ku sayidi eno naye gwe yagenda ozannya eri olunaku lwali terusobola kukyagashumba n'afuuka sekuritale gene wa PLU kyali tekisobola kulabikako oba okitegeera agenda kusigala nga muwagizi ate n'obuzibu obulala bwalina buli bumu nti anyooka mangu kuba yeeganje dda PLU tagiriimu siri memba anyooka mangu obadde okiikirira mu Buganda ate nga toli memba anyooka mangu bakumye kadi mwene UP n'ogivaamu so oluusi ensonga ezimu bwe zibaawo n'amawulire olina okugeewala ate nyagamba kino badde nga kigamba emirundi mingi nti si buli nsonga ebaawo ng'oba ekkwatako olina okugyogerako waliwo olw'olina okuzeewala ove mu mawulire naye alina okuddayo akimanye nti nno yazannya abadde azannya kalakita yeri gye ngambye ey'abamyulu oba ey'abapatise bakutikka omugugu tomanyi kirimu naye nga bagambye gukwate ogutwalire Gerard kamera naye oyinza n'okusanga misajja naye Gerard alina gwongereyo naye tamanyi kirimu oba okitegeera kati yeyo embeera eriwo ssebo kati ebyokuwandiika ebbaluwa binaamutaasaako egyo migere gya ndogo yeefa kuba yagambye bakwata akatambike kuba ogambye effect y'agashumba eviridde ddala eri ku ngeri gye yandolingamu ishu ya muganga mu ishu ya muganga omwo mwayingiramu akatambika M23 ne kasaturatinga nalabyeko basajja mivulenga naye akareactingako like no one took it in a positive way regardless of wow gyoli kubanga ekintu kyaddayogerako tekisosolanga kizze tekisobola gamba no muwagizi wa fono simu kubonaabona kuba kubonaabona waliwamu kati ne jeno n'awandika nagamba ajja mwetaaga amunnyonnyole kati yagamba ensonga ezo yazinnyonnyola dda ne ziggwa myaka 3 emabega omusango guvunda kinjagala okubuulira nti ekimu ku bitawaanya wano olwaleero lwaki abantu bajja ne bakola statement netavaayo mulala kubawabula oba kuboogererako nabagamba nti wano muba mubula ekyo bakiyita alarm call suppression nti abantu abandi badde nga ab'ensonga mu budde bandivuddeyo okuwabula bano abalala teri aboogerako kati gyenkoma okubanga nze teri ampabula ngenda tuuka ekiseera ndowooze nti buli kyenfulumya kituufu gweobuze lwaki gashumba ku olwo statement eyo bagirekani tabayo yadde agyogerako lwaki bagireese kati kati bwe buzibu bwe balina ate bwe wasanga mu mbeera eyo bwetyo nga tekyali abawabula ekizibu kiggwawo ne kibalya lumu mwenna mwena ne mugenda nanti oyinza okubanga buli we bakula wabula omuliro gwoziza ne bagamba oyo nantabuulirirwa ate eyo si nsonga nkulu eyo si nsonga nnungi mu bulamu kiba nti Kyagulanyi emu ku bisinga omufuula eby'amaanyi tomanya naddi lwali munafu kuba n'oluusi akuleka n'atayogera n'atakuddiza naye gwe buli nsonga gye bakwogeddeko n'ogamba nti ogenda kugizza na muliro ogikeerako ku makya naye oba okyali waka live ogikolera mu kinaabiro kiba tekigenda kuyamba oyogera ne bakudda mu nsola nga katukulabe kati abantu batuka ne bakulekerera ne bagamba katumulinde kyobola nti vidiyo n'agamba yagikola 223 naye kuolwo teri yamunyega yadde okujja okumuwabula naye bakulaga ate gye bakozeseza omukuba olwaleero olw'okutya response ye criticism agiteekinga atya oba okitegeera kati n'ekirala ekyo kikwoleka nti toyinza kubeera mukulembeze mulungi mu bantu ng'oweereddwa office wali oyinza kubanga osobola ovaamu statement eyo kati ate bw'olinyiga okusinga awo ng'olina emuntu ogenda kuba bano balala masasi olina okubeera nga olina bafa gundi olina bafa traits zize egambye osobola okuabsorvinga shocks ezo si buli kijja nti kikuyuuza akantu konnyonnyola Honorable Nambooze yakwogerako nti baali mu campaign ne babakuba ttiya gaasi omuyitirivu n'agamba abakuba Kyagulanyi yali agamba tubambale
naye kyanditisiza abantu bangi ekyo bakiyita chilling effect era ne yeewunya nagamba omutima Kyagulanyi gwalina nti ng'omunyigiriza okutuuka ku kisembayo n'abeera nga tagenda ku reactinga ekyo bakiyita chilling effect oba spiral silence nti ate bayizayo njagala kubula mwana tu nti ekirungo ekyo gwe okuba nakyo oluusi oyinza n'okwesanga nga ate mu bantu ba bulijjo ate gw'osinga okubeera n'amaanyi oba n'ekiwago ng'abantu bakumanyi nga badman kati nga gwe bw'oli wano omuntu akulaba olina enviirizo ku mutwe naye ekizibu kiyinza okugwako ne kigwa ne ku munaddiini oba olinaavayo kikyekimu gwe ne weeyisa mu ngeri ezikakkamu okusinga ne pasita omulamba ne bagamba n'ekyamazima ddala oli pasita konyonyola ye reaction ya muganga nga bamumyogwa minisita ne reaction ya seya nga bamumyogwa minisita seya atasomangako yakulaga nti yakkakana naye ono yakwata n'ebimuli by'amalanga n'abitwala ku malaalo n'akaabira nako amaziga reaction bibiri byanjawulo byombi bituuka ku bantu gw'obadde oholdinga hayire nti omusajja oyo mutegeevu omwana wa boda n'amulinnyako omupiira n'ajjayo emmundu n'amukuba omusajja omurasita gw'olabanga omuyaawe mwana wa boda n'amulinnya omupiira nga sitole ki lwaki tovuga bulungi bantu babiri bareactize ku incident emu naye mu ngeri yanjawulo bakira chilling effect nti obukakamu oluusi n'obwetowaze nga abantu bakusuubira nti ogenda kuvaamu obaluke ate noyongera kubeera nga oli mukakkamu ekyo kyamaanyi nnyo ddala mu byobufuzi kibeera si kyamaanyi mu kufaamu ye ey'enkoko ne bwe weeyisanga bw'oyagala naye bw'ojja mu public domain ng'ate oli munnabyabufuzi kyamaanyi nnyo nti Kyagulanyi yasanga Balamu n'amugamba gyebaleko nga tubulanganye naye ng'ebigambo Balamu byamwogerera singa yandibadde muntu mulala gwa mulenzi oba okitegeera nti singa yandibadde muntu mulala yandibadde atuusi bayomba na buyombi naye amusanga n'amugamba owaaye gy'oli Kyagulanyi asisinkanye Kalangwa statement gye yakola ye chilling effect kati Gashumba alina okuddayo afuna omusomo mulamba gwe bayita chilling effect ye tata Lwabugiri simanyi ye tata Lwabugiri tata Lwabugiri alina okuddayo afuna omusomo mulamba amanye nti nno dynamics zitambula biteeza ebyobufuzi President Museveni alina chilling effect nene nnyo okuba waliwo byamwogerako ne ku mukolo oba nga Lutamaguzi n'ayogera n'osuubira nti awo tagenda vaawo n'akuleka n'ogenda naye n'akutereka chilling effect yalina byombi n'akutereka asobola okutaasaamu awo n'akulinda mu koona kati kyekisinga okutawaanya muzeeyi waffe oyo nti yali tasobola kukifunamu ate n'ekirala nti kyalina omumanya nti agenda kwesanga nga bamuyita situation bagiyita bias kuba kati eno ebada bamugoba mupiira leero ne bamugobera n'agivaamu NRM ne bagayana neyajati namyalo tebakyamwagalayo eno kwa position agenda kusigala wa nti mu byobufuzi oba mu mbeera y'ensi eno omuntu olina okubeerako n'ebbala erimu ng'olina wooli oba okitegeera ekintu ekyo kyatawaanya nnyo Mayinja Mayinja twandigenza okutuuka olwaleero nga MP w'Eggomba naye agenze Eggomba abantu bamwagadde bw'ate enkuli yetinzeewo peace for all for peace bamubuuza peace for all for peace kyeki ndi kibiina kya byabufuzi n'addayo n'anoonya akalulu byagenda okuggwa nga byonna abiruuzinze ali awo ali aganaaga kati ono yandibadde asigalako ku bbala erimu naye obuzibu obulala obuliwo buli bumu nti abantu ba wano balowooza nti buli nsonga abalina okugyogerako baagimanyi oba okitegeera kati waliwo ensonga ezimu zaabuukira ng'ekyamazima alina kusirika busirisi era kyannuma nnyo nakigambako wiiki nga bbiri emabega nti Dr. Mugaga ogamba nti nno omu ku bachief advisor agenda beera mukulu oyo akwadvisinga ku ki kati yeye embeera mwali ate ako nako nkayize ka chilling effect diro olina okureactinga era oreactinga otya awo wennyini bwe tweyongerayo nyongero budget za twatuusibwako Lugave Habo Cough and Flu Syrup wamu ne Lugave Ulcer Syrup Habo Ulcer Syrup Lugave Cough and Flu Syrup gwatawanyizibwa ssenyiga emiro gikusiiwa kifuba ojja kunywa Lugave Habo Cough and Flu Syrup ajja kuyamba ate gwe ulcer bloating olubuto oluzimba ogenda kozesa Lugave Habo Ulcer Syrup
King Saha Yesebo embeera ye ne Kasolo yaliko ko mu kivulu buli omu yajiwa perspective eyiye mu perspective ero gye twagala ojiwa ebyaliwo twabiraba naye abajja okuyimirira ku side zombi side a defending minister yali erabula King Saha basajja bayinza okujjawo ojja kufuna obuzibu bikibe kimwana gwe wakitemu abantu kitiibwa side ya Saha bannaye abakulu tubagambeko balina okumanya nti no tuli bantu bebamu like eyo gundi ogisoma otya kati kyenyinza okubula kiri kimu nti King Saha takyali muyimbi buyimbi wabula muyimbi atera munnabyabufuzi yayambala eddiba eddala tokyayinza kumwawula nti Kyagulanyi mu kunyigirizibwa kwonna kwe yafuna okw'ebyobufuzi yatuuka ekiseera n'afunayo omuntu omu ayinza omuzannyira eby'obufuzi mu buyimbi nga ye King Saha nga bakenzo bwe bazannya ebyo abayimbi bonna Saha yabagatta lumu babebe kuulu bakenzo baani bonna bajaluna bonna yabagatta wamu Kyagulanyi n'abawo omuntu omu agenda obadduumirawo basumba nga ye King Saha kati bw'omulaba toyinza kulaba jasi muyimbi buyimbi kubanga ne bali bakawuntalinga ono ng'omuntu oba okitegeera nti eddiba lyayambadde ery'okubeera nga yakulembedde ebyokuyimba ebyenkyukakyuka ate ezzibu lyakubaamu naye tuddeyo twebuuze nti entabo y'abaana ababiri yavaawa kubanga Saha mwangu nnyo njagala kubuulira nti Saha olutalo teyaluteeka mu maanyi abakubya psychology yagifuula psychological warfare street battle si y'amaanyi wabula ya bwongo kubanga njagala kubula nti ono agamba oli anenya oli okugamba nti ekivulu kye ono yakiremesa oba okitegeera naye ono teyanyooka oba okitegeera ono teyakola ki ono teyanyooka naye oli akulaga nti ne ku olwo lwennyini yavaayo ne yeewaana Kasolo oba ka vidiyo kajjukira kasatulating ennyo kati ono yagalagana olunaku lwali lulina okukyamusisinkani era naye we yamusisinkana yalivinga baga he lived the beating nti yakozesa omukisa ogwo bagita monumental defeat amukubi amubyabyataze Machiavelli yakyogerako nti omulala we musanga ngo yagala okumwesasuza muwe kye bayita monumental defeat in fact teyamuvuma nakulaga nti yaraisinga points naye nga taziisa mu kuyimba oba kitegera kati bano abasinga bojjolaba abayagala okuleetawo eddagala baremedi gye bawa Saha eri Kasolo baali ludda walulinga ekivulu kyono kigaanibwa bayogera kikuolwo kubanga oba tewavaayo luli tetukusuubira kuvaayo ku luno sirikira ddala mu kyaki batera okukibuuza nti eryalobera bano okwewasa nti nedda kati oba tewavaayo luli ne kuno sirikira ddala naye kyenjagala okubula kiri kimu Saha kyalina okwewala nti takemubanga lunaku n'olumu n'agenda mu confrontation y'okulwana gavumenti ebiseera bingi world over kasazimanya nagamba nti ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Basobola okufuna omuyimbi gwatakolagana naye oba okitegeera basobola okufuna omuyimbi gwatakolagana naye ne bamu aminga natandika otambula n'abavubuka nga bakawuula naye nga bamagye noogera n'obagwamu badde mugenda Luweero ne bakutega mu katoogo ne bakuba n'ofa mwena ne bakuba ne babatta ne babasaanyaawo kati alina okutandika okumontalinga entambula ze ng'omuntu kitegeeza kati Saha kyalina okusinga okwewala ye confrontation eri physical asigaleyo ku ndongo ye alina kusigala ku gundi ye kuba senga agwira wali mu physical confrontation already tewajja kubaawo na kunoonyereza ajja kugamba byebintu bye njagala kubulira ekintu kiri kimu gwali okyebuuzizaako lwaki omusaayi mu mubiri gwo tegutuuka ne gukwata gusigala gutambula tigulina bye gwesonyiwa oba okitegeera omusaayi mu mubiri muno lwaki tegukwata bw'otokyebuuzangako
kuba gufuna oxygen ngutamu nti saha yengo omuntu kyalina okukola bakita epaloni sulfate nti kyekirungo ekiri mu musaayi ogwo saha alina okusigala nga yeeyisanga epaloni sulfate mu musaayi asigale ng'atambulira ku peesi ye oba okitegeera tagenda mu confrontation na kulwana n'abasajja awo n'abavubuka asigale ng'amukuba kati teberezaamu nti mu bonna abaali awo ku lunaku olwo Kasolo yasinga okuyisibwa obubi oba okitegeera era ne babuloga abasigaye balabe bajja omulwanira ku lutalo ate okuba yavaayo yabookya n'abagamba mu shaping narrative eno naye nga saaka teyakwata mundu teyakwata microphone gimukuba wabula ate kuba yamentioninga n'emirundi ebiri ono n'awulira ng'ensi emumize nobaga ku muntu akuba ne mukazi wo n'abakuba kaganda aba yogambye monumental defeat ate buli lwolaba omukazi nga atandise okweweta bbaawe mu lujjudde yaba ategedde omanya bbaawe amasanyalaze gaba gamuyiseemu ng'ono agezaako kumuzzaamu masanyalaze bupya kasana alaba ng'ono atandise omubudaabuda kiringa kusanga musajja mukulu ng'atandise okutemereza ati omanya waliwo ekiba kigenza abaafuuse navasa akadde ako nenze ndowooza kiri kimu nti saha n'okutandika okuddamu okumonitalinga entambula ze kubajjukira nti bantu tebayinza kuvayo gamba nti tumukutte tumusibye omusango guyinza obbabula kuba omusajja yayimba nnyimba ze era kyebayinza okuyitamu kimu gamba nti yalwanaganye ne gundi oli n'afa oluusi ebinabinja biyinza n'okukubagana oli kali n'akosebwa omu ku bibinja naye ne bamanya nti ali mu ddwaliro gundi oli ne bagenda ne bamutta babikolera ddala kuba okitegeera kenyini wabadde okyogerako wano ku media nti bawerera okuggalawo NTV nti ebiseera ebisinga media bakulembeze bangi ayinza obutajja naggalawo channel yo straight ayinza okuleeta ababbi ne babba equipments ne babba ebyuma ebikola ki ebyebbeeyi disepta Ipodogan yakikolanga oyogedde ku kobubbi nezijukira during campaign bawera edduuka lyonna linasanga ne fulaga libibwe disepta Ipodogan yakikolanga etake nga wamanya media house nti media house temuwagira bukera ku machanga ebyuma babibbye naye nga babibba bammaje be baleeta nabo be bajja nabo kati bayinza obutavanya gati kugadde direct naye kati gwetebezaamu kamera emiliyoni 305 nazigula emirundi emeka nga tebagobye mu business ne bureaucracy sayine ng'omusolo kino kijja kino kati ne saha alina okukimanya nti bwe yalinnye si wangu yesewo okay kati interview eno yaleese obuzibu mu mbeera eno yonna gye tulimu PFF ne NUP tuli mu mbeera ya lukwago two forces zirabika ziremeddwa okukkiriza parts of them not all of them waliwo abagamba eno firimu ndowooza ku mutimbagano okirabyeko eno firimu muzimba bintu byammwe biki eno nabono nga bagamba eyo gye muli tewaliyo bumanyirivu bumala akatambi kenjagala osooka okkuba ndowooza kabadde kasemujju ŋŋanda yali alina interview gy'akola. I think it's this one. You don't seem to rate Bobi Wine highly, at least from the statements I've seen you make. What would you consider his biggest strengths as a leader? In Uganda, I think Bobi Wine, he has concentrated on building himself more than building an institution that will have a lasting impact. And that's why his absence can easily be felt. But also you must understand, I mean, the truth should be said. Where was Bobi Wine maybe 7-10 years ago? What experience does he have to run the country and to run a political party? He's very popular, he was eloquent, and he easily won following. But is he able to process that following into managerial capabilities? That I think I doubt. Ekituufu kiri nti Ssemujju Nganda ye alina doubts ku capacity ya Bobi Wine politically azina doubts era ndowooza y'ensonga lwaki ne we yava mu FDC teyajjamu NUP. Ekyo kimu. Ekyokubiri omuntu ndowooza waddembe okuba ne doubts naye ate omuntu nga azze mu kintu ky'olinamu experience okumusinga n'akola ebintu eby'amaanyi okusinga ggwe
osobola okubeera nga tokyayina lukusa lukubeeza na doubt muntu oyo oba kitegeera nti abayimbi kampe example y'abayimbi senga omwana omuto ajja n'akubazi hit n'ayisa Chameleone nga walaba Good Life bwe bajja ne bayisa the Big Firi nebeera nga Good Life yeriko senga owa Big Firi yenoomu ajja n'agamba abaana abo mbabuusabuusa asobola okuba right obabuusabuusa nti olwalongivite gyabaddewo naki naye abantu bayinza okitwala nti maybe you are jealous egundi ya Ssemujju oyinza gikola otya nti obadde mu politics emyaka okusinga ono emyaka 7 gyaze mu politics byakoze bisinze abantu bonna ababirimu mu opposition before kyenjagala omanye kiri kimu Kyagulanyi Ssemujju mutuufu Kyagulanyi toyinza butamukwatira wansaalwa Kyagulanyi toyinza kumwogerako birungi okusinziira ku state n'akati engeri gye yakawanika ak'ebyobufuzi nti abantu abanamba esinga yonna baali bamanyi Kyagulanyi azze mwaka gumu agenda ggwa era ndowooza lwaki ojjukira nnyo nti Dr. Kizza Besigye yagaana okulangira nti oba agenda kwesimba oba tagenda kwesimbawo paka nga nomination ziwedde abaana abasinga baali ab'omu FDC baalinga balina essuubi bagamba dokita alikomawo n'akola surprise yakola mu 2016 nti Kyagulanyi yajja abalabe abasinga baalina ate bali mu ludda luno oluvuganya ne musajja watu naye kennyini omusaasira era ekimu ku kisinza okuleetera abaana abo bonnyini abali mu byobufuzi okutuuka ensi okubakyawa baagaana okulikogonizinga Kyagulanyi nti waali kubanga njagala kukubuulira nti ebbanga Ssemujju lyamaze mu byobufuzi Diru yali ayimiridde obusimbalala ye ng'omuntu aba ne bamujajinga olwa experience ye oyagala buuza ki ebbanga Ssemujju lyamaze mu byobufuzi eryagali lyamazeemu ndi abantu bwe baali bamujajinze ng'ali yekka bwannamunigira nga Kyagulanyi kye yakola nga tali nti nno ndi mugongo gwono kati njagala kukubuulira nti Kyagulanyi ekintu kye yakola kyali kimu yasooka n'agenda mu buli kibiina kya byabufuzi ng'ajja ku bwemupi njagala nkulaga okwolesebwa kwe yalina yagenda mu DP n'agenda mu FDC ne bamugamba tubadde tulina candidate n'agenda mu Jema n'agenda buli wamu bonna n'asooka n'abeetooloola oba okitegeera kati bwe yabeetooloola bonna nga balaba nti underdog n'ajja n'ameruka we baali tebasuubirira ddala yolode yali akimanyi nti asobola okukikola naye kati banne kibatawanya kiri kimu nti Ssemujju ye bwe yeeraba alowooza nti akyalina Kyagulanyi bwe yali nga tannasalako nviiri njagala okukakasa nti olunaku lusobola okukya omwana oyo yali emabega wa kamera n'ajja nga ate yali mu Range Rover nga ffe kennyini abaali eno mu maaso tugamba ssebo tutwaleko nti ebiro bijja n'ebirungo bya njawulo ebiro bisobola okujja nga byali bikufevalinga oyogera ku fulo ya Parliament mu 2011 Ssemujju kennyini atunnyonnyole okuva we yava mu FDC ye kikyakozewo ekyenjawulo ayongera kugwa bugwi oba okitegeera kati akoze ekibiina ky'ebyobufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi abantu babikola abantu balina ne sako n'ebibiina bya nigi n'ebitereka ssente buli wiiki kubanga ekikosa ekibiina ky'ebyobufuzi kufuna ababaka ba Parliament akwata bukulembeze bwa ggwanga ayukulooza kukwata bukulembeze bw'eggwanga naye kati yafuuka political commentator yali muna byabufuzi owaddala yali mainstream politics kati baafuuka ba briefcase politicians kisanja ati kyakatandika ekyo kyekisingira ddala okubaluma asobola okukola bounce back kino njagala kikubuulira bannabyabufuzi bonna buli munnabyabufuzi agenda okujja nga yeyimba mu Kyagulanyi bagenda kusala lye bayita lyabawesedi talenti bagende bwe batyo paka nti Kyagulanyi nawe yatuuka balina mulekera bulekezi Katonda yajja omukolako obuyinza tebukyali bwabwe bwabasukka ekyo Ssemujju oba nandaba mpulira olwaleero nti Kyagulanyi we yatuuka Ssemujju ne banene akakundi akakyalowooza bwe katyo bamulekere bulekezi Katonda yajja omukolako bo tebakyamusobola kuba bo bwe baali baagala okukola Kyagulanyi yabikola bo kye bali Kyagulanyi yakiba njagala kuwaayo ekizampa emu nti Kyagulanyi mu myaka ebiri ogamba nti obwemupi mbulese ngenda ku bwemupi ngenda kuba president ababaka ba Parliament abo abasinga boolaba bagamba teri yali asobola kukikola nebwoza akati leero Kyagulanyi taliiwo tuzeemu akalulu era bulaga kanzireyo ku bwemupi bwange bakulaga nti sikopu n'ebirowoozo byabwe ebigendererwa bwe byali bitono nnyo
toyinza genda wa Katonda lwaliro n'osaba gaali oba byali realistic toyinza genda wa Katonda lwaliro n'osaba gaali yeah. osaba loole kale sema omusajja asiikana president n'asaba enkoko omujjukira oyo waliwo jjajja wange yagenda ebungereza eyo naye muwala we yalinga abeera naye eno kati bwagenda ebungereza bakulira mu mbeera embi nga basiika paani ku kyalo kati muwala wajja afuna omusajja omuzungu kati bakwata mama waabwe ono jjajja waffe agenda alwala bamutwala ebungereza bamujjanjabe bwe bamutwala n'amalayo ebbanga emyaka neguwera gumu 2-3 bwe yatuuka ebungereza yatandika kusiika paani paani yennyini mpulira wa bbeeyi oba okitegera kati oyo yagenda ayagala nkoko naye nkunyonyola nti naye kati jjajjawo wali ayagala ekinaawo jjajja olwedda aba mukadde aba asigaza ayagala kuwona kuddaka kulaba mbuzi ze yanditaddewo akayumba akalabirira abaana n'abayimbira nga obuyimbi kaddekeya kati kyenyagala okuwulira nti bano oluusi baagala okukozesa Kyagulanyi boolesa obunafu bwabwe nga nabo bakenyi banne ebyabalema baagala okukozesa Kyagulanyi boolese obusukkulumu bwabwe ate mu bintu byonna byonna okwebaza Kyagulanyi kiri ekintu kimu Kyagulanyi talina muntu gwe yayitako amutendeke byabufuzi waga nti ono menta wange ate bayirawo ekyo kikulu mu statement z'oyogera nti olwaleero ku mulembe guno kwe tuli ogwa kamera statement gy'okola basobola ogizza emyaka 10 ng'ekuba teberezaamu nti singa Kyagulanyi ono yali yagiramu FDC bandibadde boogera ki oba okitegeera nti amaanyi ge bateeka ku Kyagulanyi mangi okusobola ge bateeka ne ku Museveni ng'omuntu oba okitegeera kati ekyo kiviiriddeko kyobala nti nno kiviiriddeko bye bakola byonna byonna okugwa kiviiriddeko bye bakola okukola ki okugwa toyinza gamba nti gwe buli lw'otunula mu kamera Kyagulanyi agenda kubeera nga yemboozi olina okutuuka ekiseera n'otomera amazima n'otomera lya teroga ekyamazima omusajja yajja yakola ki yajja kantambule obulamu kabugende mu maaso naye waali basobola okubuuza ekibuuzo nti omulaba otya ani Kyagulanyi kati nga gwe interview akikubuuzizza balina otandika okumulaba positively than okumulaba nga bamu undermininga kati ekyo kye bakola kiviiramu okufuna kye bayita cognitive insensitivity kategeeza cognitive insensitivity nti kiviirako gwe byokola okubanga binafuwa bunafu buli lw'oyagala okunafuya ekyono nti ekyo kye bakola bakiyita cognitive insensitivity kigenda viiramu buli kye bakola kibe nga kinafuwa nga tekigenda mu maaso kati balina okukola kiri kimu either kwegatta ku Kyagulanyi oba basirikire ddala oba kumuleka nawo batambuze ekyabo kuba politics si ddiini nti erina kubeemu olaba n'amadiini gali mangi omukatuliki agenda ku Sande wali osanzeeko omukatuliki ng'atambula n'omuprotestant nga kyaki ziyisinganya naye nga bonna bagenda teri anyegedde munne ng'era bakkiriza nti Katonda buli omu amumala kyendaba wano mba n'abantu bo bakkiriza nti politics tamala oba okitegeera kabaka wa Tooro oba ow'ebusoga oba owakyo olina owa Buganda bonna baba kabaka obuzibu obwajja wano buli bumu nti bano abasinga beerabanga Kyagulanyi yabajjako ekyabwe abopposition bo balowooza nti wali waali Kyagulanyi ffe tulina okubaawo ffe abaali mu FDC bamawu balowooza Kyagulanyi waali ffe tulina okubaawo naye kyobala nti enamba esinga egendagendamu NRM ebyobufuzi babiviiremu ddala oba okitegeera nti nsibambi alaba nti Kyagulanyi waali yali alina okubaawo tebakkiriza nti buli omu ali waalina okubeera tebakkiriza nti buli omu alina waalina okubeera mbadde nga nkiwa example nyingi nga nkugamba nti oyinza okusanga abaana bangi nga bonna baali bayimbi nga mutandika naye ne muvaamu 2-3 ne bafuuka ab'amaanyi kale oluusi kano najja abagemulira nti ate oluusi eyabasituliranga engoye oba okukyusa oba eyabakuumanga ate naye najja n'ayimba n'asinga nammwe kati wabaawo kye bayita timing kyotalinaako obuvunaanyizibwa ggwe nti timing ya Kyagulanyi okujja mu budde buno mu byobufuzi bwe bwali obudde bwe nkubuulira Kyagulanyi abakujja mu myaka gya 8 teyandibadde w'amaanyi abakujja mu gya 9 teyandibadde w'amaanyi Kyagulanyi abakwesima mu 2006 teyandibadde w'amaanyi naye buno bwe bwali obudde bwe bwebiro bye abantu balina kukikkiriza nti yaliwo naye ate obuvunaanyizibwa tebukyali bwabwe ng'abantu buli eri Katonda we yamutonda yagenda oga nti Kyagulanyi nkukooye
naye kati bassemujunganda kye bakola tekyayinza kuvaamu bibala okujjako okujwa kyayisa obukyayisa abantu kubanga Kyagulanyi olwaleero n'ageza avaayo n'agenda n'akunkumula ku State Square wali omusango tebagusalira Kyagulanyi era bagusalira KCC nti eganjo zimba story ku State Square Kyagulanyi olwo n'avaayo n'agenda n'afuka ku State Square omusango tebagusalira ye tebagamba omusajja yayisizanga atali mugonjo bagusalira KCC nti tezimbyewo toyi kati waliwo ebiseera wootuuka nga buli kyokwatako kiraba omukisa nga gwoliko oba okitegeera nga bw'oba oliko tolina nsobi gy'okola bano balina okukitegeera nti wano ne dokita kennyini dokita yawagira gundi yawagira Mugisha muntu okuva mu FDC Dr. Besi yawagira oba Muliyati naye ekiseera ekyo toyinza gamba nti na Muliyati yali asinga Mugisha muntu naye olw'okuba dokita yali akyalina feva y'abantu abantu bagamba dokita kyakoze kituufu oba kitegedde nti kati Kyagulanyi ali mu biro bye tokyayinza ekyo kikumujjako wabula kye balina okukola kimu kusigala nga batambula n'embeera eriwo okukkiriza nti ffenna tusobola obaawo kuba kyoyogedde olina wali wayogedde nti sikoopu y'ebyobufuzi buli omu bw'agiraba DF yeekutula ekyali ekigendererwa ekikulu okukutula ku DF okuva ku NUP kyali kyakufuula Mpuuga presidential candidate era woba ojjukira obutambi baali Masaka eyo ne bateekamu akayimba twamufunye so ensi yonna neesuubira nti kale Mpuuga abadde tebakwagalamu NUP nga balowooza olina ebirooto by'okwesimba ku bwa president ne bamukolera ekibiina ekikye naye yeera nga ebirooto bye mugamba tonnatuuka kati neweebuunya waaki yali alwana wali ng'ate eno yajja era ne yeesimba ku bwemupi ekyo nkikubuulira mu babaka ba paalamenti abo basinga obalaba Kyagulanyi ogenda wali ku bwemupi yamalayo emyaka 2 naye natakulaga nti zino $5,000,000 6 tezimulya n'agamba nze ngenda waggulu ku baka ba paalamenti abali waliwo n'omugamba nti va ku kifo kyo ovuganye ku bwa pulezidenti asinga kwagala wali kati okwolesebwa okuba tebakulina naye omwana waba yajja n'akikola bamuleke akole kyalina okukola ekituufu naye kati ntegedde obusungu ebuva yesebo omusajja waagaana okwesimbawo ku bwa pulezidenti n'abeera nga ye alishuwa ku bwemupi ng'abaze 6 amaanyi go Kyagulanyi ne gajja ne gamujja ne kushuwa nga amuwangudde sinawe NRM wa NUP ali wansi ali muggwa ali emabegawo aba alabira ddala nti oyo amuwangudde si yamuwangudde wabula Kyagulanyi era bonna abasinga beekwasa Kyagulanyi buli eyagwa naye balina kumanya nti baagaana kubalabiro obusungu era bulina okubaawo anyway nga tumaliriza katambi kano katambi kaliwa akamuku no tukyalinawo kaakano yakolaki Kyagulanyi yakolaki njagala Kyagulanyi ajje gavumenti emukwata alabe naffe aba PFF kye tugenda okukola bino si bya muntu gamba nti aba NUP bano balileze babeeranga ku musajja tukuwagira amaze okuwangula akaluluke tebasobola kalwanira naye tebasobola kumulwanira what kind of politics please kambagulire wetaaga courage people twetaaga abakulembeze abavumu balina courage Dr. Semogerere yawangula akalulu owulidde statement y'omukulu Lulume Bayiga asoose n'akyalenjinga n'agamba ayagala Kyagulanyi akomewo wano gavumenti emukwate erabe PFF kyeyinza okukola gye bweyongedde n'ajjayo ekituufu kyabadde ategeeza n'agamba omukulembeze weetaaga courage ke bakubisa Kyagulanyi nti okudduka yalaga nti kawadi talina courage muvu za Kyagulanyi okudduka mukko n'asooka yeeryawokko zaali ziri out of courage calculation ki kati ebiseera ebisinga mbadde nga nkigamba nnyo
nti Kyagulanyi alina bingi byamanyi oluusi ffe biba tetumanyi. Ate n'ekirala nti kyeyoleserwatu ebiseera ebisinga nti amagezi agaweebwa Kyagulanyi gagenda okumaliriza nga oyo yali agamu ate oluusi yasembye nago nga gaali tegamuyamba yadde. Kuba bw'olaba embeera eriwo ku lukwago olwaleero njagala oteeberezeemu singa baali bakutte Kyagulanyi. Laba amaanyi ge baamalira ku mukazi w'ewaka singa baali bakutte ku ye ng'omuntu olowooza kyandibadde kitya? Kati Kyagulanyi mu bibeera byateekwa okuba kino era yakimanya n'aggamba. Yaga nti ebiseera ebisinga Kyagulanyi gy'alaba nga atudde abamuvuganya ne NRM balabayo bali ku mapeera. Kuba gwe teeberezaamu singa yali asigadde ne bakwata ye nga twakamala akalulu. Oluusi wandyesanze singa mulema oba singa n'okutambula tasobola kutambula. Naye ye yakimanya nti embeera eyinza obutabeera nnungi kantambule. Ate omukulembeze okwetegulamu si kibi. Ne General Museveni kennyini mu lutalo lw'ekinaana beetegulanga. Ne Yesu Kristo baamutegula. Oba okitegeera. N'ajjako e Egypt. Okwetegulamu si kibi. Naye ekibi kiba nti olutabaalo okyaluliko. Oba okitegeera. Kubanga olutabaalo luno olulimu olwo Uganda olw'okwenuula terugenda twala lunaku lumu. Oyina n'okwesanga nga n'abaalutandika bennyini baabesi tebagenda lufunamu. Ssemwogere teyalufunamu. Oba okitegeera. Naye abantu abamu basaddaaka, abantu abamu bakwata ebiro byabwe, bakwata obulamu bwabwe obw'ekivubuka oba amaanyi gaabwe n'ebiseera byabwe, ne babisaddaaka ne babiwaayo abalijja mu maaso future yaabwe ebeere nga nnungi. Kati abantu ebiseera ebisinga babeera batono. So mba mumulina tekyetaaga na kumujja ejoba oluusi kudda ku leediyo ng'omukulu we bw'omulabye kumufuula topiki. Kubanga omukulu we muke nnyini yayisimawoko mu 21. Kyagulanyi mu 21 ye yali luddawa. Kyalina okumanya nti obusobozi bwa Lulume n'obwa Kyagulanyi bwawukanira ddala. Lulume atandika okwesoma mu 21. Kyagulanyi yeesiima mu 2018, 2017 n'alamuza bwa pulezidenti. Ebbanga lyonna Lulume abadde alina ekyokulamuza obwa pulezidenti. Yafuuka political commentator yalaba ensobi z'abalala. Kale yajja yeesimbewo 231 ne bamuwagire. Naga nti mbadde nkigamba kwali nti obumu ku buzibu obwagwa wano be bantu okulaba Kyagulanyi yava eri n'atuula be baali balina okubeera baalowoozanga nti waabwe nti yajja n'aziba void eyo abala gye baali bagayaliriramu. Nagamba nti mu bulamu bw'ensi eno Katonda ye amanya n'agamba nti ekyamazima nti awatali nnero watali kati gwe Katonda yakutungirayo dda omuntu agenda okukola kalakita gy'olimu newo naaba ovuddewo olwaleero. Sinza agamba nti nze nsembyeyo okunnyonnyola ensonga zino olwaleero. Wiki ewedde nasanga omusajja omu wa Dr. Sam Kazibwe n'agamba sebo dokita akulaba konze neesiimye n'agamba nti akwegombako kimu lwakwata kusisinkananga nti okunoonyereza kwokola naye yakukolanga. Kati sinza nange kuvaayo olwaleero ne ŋŋamba nti nze nsembyeyo okwanalazinga zino ensonga. Weesiri Katonda alina omutola gw'abumba agenda okuziba void eno eyange. Kati bano kye baali tebamanyi nti nga waawatali bo balowooza be basembyeyo be baggalanda b'ebyobufuzi ekitali kituufu. Nti buli luutu Katonda ajja aziba omuwaatwa. Nagamba nature doesn't create vacuum. Nti awava Messi waliwo Mbappe, waliwo Lamine Yamal, awava Ronaldo waliwo Mbappe. Obulamu bwe butyo bwe butambula. So kati toyinza kunyigira ono azze olwaleero ng'alina kye yakuggyako ekinene. Yes sebo. Ene nga tumaliriza katumalirize n'ensonga za Lukwago. Gwe mu kulabakwo abantu abalina endowooza nti eno yandibaaka badi oyinza bbawa babaka ki? Kyenjagala okubuulira kiri kimu nti ebiseera ebisinga sitole unfoldinga ebeera nzibu nnyo yakwemalirako nnyo. Kuba nga we nakigambye nti eyamukutte tetumanyi kigendererwa kye kyankomeredde. Oba okitegeera okuleka nze kyenkuwaddeko endowooza yange assumption yange. Naye n'abagamba bwe batyo baddeyo balowooze bagambe nti omuntu ne bamukwata ne bamusiba akandoya ne bamugja ewe ne bamutwala mu mbeera bw'ekyo kiyinza okuba nga si kabaddi ka byabufuzi wabula ng'oli. Nagamba nti okuva Kyagulanyi we yajja wano gavumenti ene etuuka ekiseera n'ekwata abantu ne bakozesa mu bintu byabwe eby'ebyobufuzi naye nga gwe tokimanyi. Labira ku baana ba political prisoners nti ekigenda kya political prisoners kimanyiddwa. General Museveni yayagala obakwatirako akwate Kyagulanyi amuteeke ku maviivi ge agende yeetonde
ng'akakozesanga kanyeebwa oba okitegeera kati gwe bw'okagwamu n'obuuka oli yaba afiidde mu firimu ye naye kye tulina okuddayo twebuuze nti kigendererwa ki ekigenda obeera muno ndowooza nti wiiki gye naawerera okumala wiiki ng'emu story negera kubeera unfollowed nga eri mu public guuni nga n'omwana omuto asobola okugira nti keevudde wano egera kwata direction yeno naye nze ndowooza tekyandibadde kyamakulu nnyo kutandika kujja gamba nti nno ono ali mu kabadi oli amukutaalire kuba ali mu kabadi naye ono nnyini bulamu Lukwago kennyini bakozesa obulamu bwe nga pooni oba ali azanye ku kyesi oba okitegeera nti bano bakozesa obulamu bwa Lukwago ng'empiki okutuukiriza ebigendererwa byabwe ebinene yesebo judicial nekigirekawa kuba mu ggwanga lino bakutuma bannamateeka abamanyiddwa judiciary Lukwago tolina bw'otayogera linnya lye kati babeera bajjeyo top fish big fish judiciary ekigirekawa eyinza kukola etyo okurizaavingamukko akatiibwa nakigambiddewo kiri kimu nti judiciary yeeyanise nnyo mu misango gino egy'abaana b'ebyobufuzi aba Nuupu bajja ne bagamba poliisi yajja neega tetumanyi Eddie Mutwe waali Eddie Mutwe bamukwata bamusuula ku poliisi e Masaka poliisi yemu yamukwata aye nemutwala mu kkooti naye nga ali mu biwundu kati mu kkooti gye baamutwala nga n'okusiimira tayogera naye omulamuzi n'akulaga nti mu kifo ky'omutwala mu ddwali ate amututtewa remanded amulimandinga mutwala mu kkomera kati judicial yali mu mbeera bwetyo tokyayinza gandi kino kigirekawa